ekyusizza obukulembeze bwayo era nga Remy Kiggundu yalondeddwa okukulembera kiraabu eno. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde ejjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge, Katikkiro eyawummula Oweekitiibwa Daniel Muliika, Minisita wa Bulungibwansi mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Hajjati Mayanja Nkalubo n'abantu abalala ng'omugenyi omukulu abadde Rosette Nabomba. Ono yeebazizza Pulezidenti abaddeko olw'okutumbula Rotary mu bantu, kyokka n'asaba Pulezidenti azzeeko okufuba okulaba nga naye abaako kyagatta mu kukulaakulanya abantu b'ekibuli. And therefore you are just coming back home and you have chosen to do it through Rotary Club of Remy Kiggundu nga ye Pulezidenti atuuziddwa ategeezezza nti essira baakuliteeka nnyo ku kuzimba ettendekero ly'ebyemikono okuyambako abavubuka abatalina buyigirize. You know, we've been giving money every week we give money. But we want to center that money also in some niche which belongs to Kibuli. Mu ngeri y'emu, omumyuka wa Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi Karugaba agambye nti ke kaseera gavumenti eteerewo bannarotale embeera ebasobozesa okutuusa ku bantu obuweereza obulungi okusobola okutumbula embeera zaabwe eza bulijjo. Bwe bazimba amasomero, bazimba amalwaliro, bazimba blood banks, tubawe incentives okubanguyizaako basobole okukola ekyo kyetuganyulwamu ffenna nga bannayuganda. Bino abyogedde ng'omugenyi omukulu ku mukolo gw'okutuuza Pulezidenti wa Rotary Club y'Ebweyogerere Godfrey Musinguzi mu bitundu eby'Ebweyogerere. Godfrey Musinguzi alondeddwa okubeera Pulezidenti wa Rotary Club eno ey'Ebweyogerere agambye nti ye essira agenda kulissa ku mwana omulenzi mu kitundu kino. Bagambye nti bano beenyigira nnyo mu bumenyi bw'amateeka nga kwogassa okulwanirira obutonde bw'ensi nga basimba emiti erudde eno. Gavumenti dunia erabirira ki? Ba girl child nga mwe mukimanyi ababbi batera kubeera abavubuka, naye abavubuka bano bwoba oyogedde nabo sisuubira nti basaana okuba nga bakola ebikyamu. Musinguzi munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda era omuwandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda Samura Akojo, omwogezi Paul Bukenya nabo beetabe ku mukolo guno wamu ne Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitoleko n'abantu abalala bangi. Mu ngeri y'emu, aba Rotary Club y'Ebbunga batuuzizza Pulezidenti waabwe omuggya Simon Peter Ssemakula ng'ono addidde Gladys Namyalo mu bigere, era omukolo guno gukulembeddwamu abakulira Rotary Club y'e Muyenga nga gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo. Gladys Namyalo ng'ono yabadde Pulezidenti era awaddeyo obukulembeze alambuludde byasobodde okukola mu kisanja nga Pulezidenti. Tuyambye abaana abalinako obulemu ku twejabwe ekatali essaawa zino tuzimba ne toyi mu bitundu by'ekikubampanga ng'omulamwa mu byonna kulaba nti communities ze tuvaamu tusobodde tutya okuziyamba. Ate buli mwaka tubayo tukiteeka signature project nti tuba tumaze okukola kino tugende tukole n'ekirala kubanga ebyokukola bingi gavumenti waga tugikwasizeeko tusaa kumalayo buweereza ng'okoze nga bwe tuba ne gavumenti efuna abagikwasizaako. Mu bukulembeze obulala bannarotale bwe bakyusizza ye Pulezidenti wa Rotary Club y'Ekajjansi era ng'eno Godfrey Tenywa yalondeddwa nga Pulezidenti wa kiraabu eno ng'omukolo gw'okumutuuza gubadde ku Nikaani e Lweza. Godfrey Tenywa aweze okukola ekisoboka okulaba ng'akendeeza ku muwendo gw'abayizi naddala abawala abawanduka mu masomero olw'obutaba nabikozesebwa. Kati nga ku institute yaffe ey'Ebuyukwe ekyo tugenze nga tukirwanyisa kubanga abaana abawala baba traininze okubeera nga bakola sanitary pads eziyuzable. Kati okujja bantu bammemba bo ssente okulaba nti nno bajjamu ssente mukole project kiba kizibu, naye abantu baffe babadde balungi era tusigadde tukola ebyo bye tulina okukola ki okukola. BBS